mwaka guno City Sites Limited mukusobozesa okutuuka ku kirooto kyo ekwanjulira omuzigo Ndai Plus. Mu muzigo Ndai Plus buli kakadde ko saving okufuna ettaka kakuwa amagoba ga mitwalo 24 gye mitwalo 2 buli mwezi ate gwe akyasigalidde mu nteekateeka enfe y'okusiga ensimbi emanyiddwa nga FBI kakuume nga kayonjo omukisa gukyaliwo anti buli mugabo gw'obukadde 2 gukuwa amagoba ga mitwalo 4 mu myezi 6 n'omukisa ogw'okwewangulira ekyapa ky'ettaka ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba bwe tugenda okukuba akalulu munnamukisa yewangulira ekyapa ky'ettaka ate gw'ayagala okumulako omwaka ne poloti City Sites Limited ekusaliddeko ku bukadde 2.5 zokka jangu weefunire poloti. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 4 6 Buli ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa Desemba buli mwaka eggwanga lyonna ssaako n'ensi yonna etendereza ssaako n'okujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo Mukama waffe, era ng'abantu bangi nnyo okwetooloola ensi yonna balabiddwako nga bagenda mu maaso n'okweyiwa ku masinzizo ag'enjawulo okutendereza ssaako n'okujaguza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Wano mu Uganda Dr. Kazimba Mugalu era nga Ssaabalabirizi w'ekkanisa entukuvu eya Uganda avuddeyo n'ategeeza nti abantu bonna bwe baba baagala okugenda mu maaso naddala abazadde beesonyiwa enteekateeka z'okugenda mu maaso n'okukebeza endagabutonde kubanga kino kiyinza okuviiramu omuntu obulabe. Waliwo kye neewuunya ku Yusufu ne bagamba nti mukazi wange bwamwoyo mutukuvu naye n'aguma n'agenda atwala mukazi we n'agenda bulungi. Abasajja nga kubasaba bannange bibeere nga Yusufu. Muyinza okwesanga awo nga mulina ebizibu ku mako, oyinza okubeera awo ng'abaana abalumu b'olina si babo, mu bataano b'olina kuliko 2 ababo balabire nga Yusufu yalabire. Onoogenda mu DNA abamu ekuresa bijja kubatira bwala labira nga wolabira abaana abalala bonna era wano ensabira. Kazimba Mugalu abadde agenda mu maaso n'okusaba ku All Saints ategeezezza nti abantu bangi bwe bakebeera endagabutonde oluusi beesanga nga ku baana be basuubira nti baabwe baba si baabwe, ekintu ekiviirako oluusi emitawaana nga n'oluusi kiyinza okuviirako omuntu okufa. Ono era asaba abantu abali yaddeyaddeko okugenda mu maaso n'okuba nga bazaala abaana okuva mu Sanyu Babies Home ssaako n'ebitundu ebirala ssaako n'amaka amalala agatereka abaana naddala abo abatalina ayamba. Abantu baffe mugenda mulabirira abaana abalala bali mu Sanyu Babies Home, abalala bali mu bifo ebirala walanyiwa abaana home. Bagiire abaana abo kyensanze ennaku zino nti abakristaayo ate tebasobodde kwefuuka bataata nga Yusufu yafuuka. Tugenda okulabira abaana bataazaala oba abaana ab'abantu ababafaako oba abaana ngaawo. Era ono ategeezezza nti amazaalibwa ga Yesu Kristo Mukama waffe libeera ssanyu era kubeera kuddibwamu eri abakristo bonna n'olwekyo basobola okukozesa olunaku luno okulaba nga beza bujja. Tulaba essuubi lye twetaaga kuba nalyo kubanga Yesu baamulangira bannabbi Isaaya nti omwana tuzaayiddwa ffe n'okufuga kunaaba nga kimegabega ki. Isaaya 9:6 ne 7:14. Ebintu ebyo tebyatuukira mangu wayitawo emyaka nga 4. N'olwekyo ojja kuwasaba wabaawo ky'olindiridde nga kiyudde togwa musuuba oba olyawo mu bufumbo onoonya omusajja okuba empeta tomulaba togamba nti nze anankwana yenna abafaana atya ngenda bugenzi. Togwa musuubi nakatono oba bya mirimu waliwo ebirala nga bitusoomozezza, abalala bali mu makomera, abalala bali mu malwaliro, abaagalaza Katonda abirabire. Katonda teyeerabira.